ate yeewampeewo ku 8 Abalonzi bakedde kusimbanyirira okulonda omubaka anaabakiikirira ku kifo kya Kyaddondo East. Embeera esoose kubeera nkakamu ng'abantu balonda bulungi nga n'ebyokwerinda binywezeddwa, wabula wabaddewo okusika omugwa ku ssomero lya Wampeewo Primary School wakati w'abawagizi ba Bobi Wine n'aba NRM abasiba Sitende. Abakuuma akalulu ka NRM bakkiriziddwa okwambala ttagi wabula nga bo ab'enjuuyi endala tebakkiriza ekiwaliriza abalonzi okutandika akavuyo nga baagala abakuuma akalulu ka NRM okuggyamu ttaaga zaabwe ng'abalala bwe babagaanye. Tetuyombye tetukoze lutalo ne batufulumya bwe tugende ebweru ate asinga otowa oda ina kadi gyayambadde mukula otunagala tunakuma kalbagala tuba abantu bakola muno Dr. Tango Doya akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM asabye abantu okuba abakkakkamu okulonda kusobola okuggwa mu mirembe. Waliwo omu ajja kuwangula. Omu oyo ayinza okuba NRM oba independent. Kati ffe nga supervisors tetutwala nankani mateeka mu ngalo. Tetukuba abantu. Tetukozinga commotion kumpi ne polling station. Lwakuba eyo ziba ground ya litigation. Omusasi waffe waviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyakuuma obutebenkevu. Kabali kusakite tukyalina buvunaanyizibwa. Okulonda kuno kuzzeemu oluvannyuma lwa munnakibiina wa NRM omu ku baavuganya Sitende asebaala okuteekayo okujulirwa ku byava mu kulonda nti obululu obumu bwali tebulangiriddwa, kkooti n'eragira ekifo kino okusazibwamu era wabeerewo okuddamu okutegeka okulonda okujjuza ekifo kino. Godffrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.